waliwo oluyogaano abantu balina okwewala oluyogaano abantu bonna bemanyi abakwata ku Mukama n'omukazi ali mu kitabo kya Makko essula 5 Makko leero lwakedde nga lulwe omukyali yalina ekikulukutu okuva ku nnyirwa 25 Bayibuli yegamba Makko essula 5 okuva ku 25 Mark chapter 5 from verse 25 awo omukazi yali alwalidde ekikulukutu ky'omusaayi emyaka 12 eyatengejje ennyo eri abasawo abangi n'awangayo bye yali nabyo byonna so n'atabaako kimugasa naye ne yeeyongeranga bweyongeza okulwala bwe yawulira ebigambo bya Yesu n'ajjira mu kibiina emabega we n'akoma ku kyambalo kye kubanga yagamba nti bwe naakoma obukomi ku byambalo bye n'awona amangu ago ensulo y'omusaayi n'ekalira n'ateegera mu mubiri gwe ng'awonyezebbwa ekibonoobono kye amangu ago Yesu bwe yategeera munda mu ye amaanyi agamuvuddemu n'akyuka mu kibiina n'agamba nti ani akomye ku byambalo byange abayigirizwa be ne bamugamba nti olaba ekibiina bwe kikunyigiriza n'ogamba nti ani ankomyeko ne yeetolooza amaaso okulaba oyo akoze ekigambo ekyo naye omukazi ng'atya ng'akankana ng'amanyi kyabadde n'ajja n'afukamira mu maaso ge n'amubuulira eby'amazima n'amugamba nti omuwala okukkiriza kukuwonyeza weegendere n'emirembe owonere ddala ekibonoobono kyo waliwo essomo ly'amaanyi nnyo wano nti n'abayigirizwa bo balaba kibiina kinene naye omuntu ali intentional tebamulowoozaako omukazi ono bwe yawulira ebigambo bya Yesu n'amanya nti emyaka 12 gye maze mu muliro omuliro not necessarily nti gulogwina flames kino kyali kikulukutu naye gwali muliro ba specialist si bonna ng'obalabye akasente konna ng'okawaddeyo naye nga twali kikyuse tutegeeza n'okutegeeza n'abalala abatuwuliriza nti abakugu bonna obamanyi olinnya naye ku nnyonyi naye twali kyakyuse kolola oyo gw'olaba Mukama amuseetingidde gwe amiina kolola oyo gw'olaba Katonda amuseetingidde gwe